atalokangako tosala. Bayibuli egamba omusango gwamusinga dda oyo talinawo yadde talina yadde kubuuza talinda ng'oyitangawo buyisi era togamba nti ndimubuuza lwaki wakola embidde gwe tolinawo wotandikira atalokangako otuviiranga ayitawo buyisi betwogerako abagenda ku accountability be baakomawo mu lusuku olw'okulokoka ekyattisa Yesu Kristo si bira byolowoozaako byonna wabula okomyawo omuntu mu lusuku kyekyamutisa ekyattisa Yesu Kristo kukomyawo omuntu mu lusuku ate ffe kyetuvaako ne tugamba nti Yesu yajja atuzeeyo mu ggulu. teyajja tuzzayo mu nedda. Lwaki abantu balabatira mu kanisa? Kubanga tetuli mu nnimiro zaffe, tetuli mu kuyitibwa kwaffe, tetuli mu Mukama kyatwagaza. Kati bw'omala okukola obulungi okaddiwa no bw'okaddiwa awo ng'obadde okaddiwiddewa okaddiyira mu mirimu gino mu lusuku egya Katonda gye yagamba okukola. Bw'okaddiwa okooye akukima akuzzeeyo gye wava. Nabbi alina kujja nga azze kusomesa the insightful word of God. Yasomesa ekigambo the deep revelation illumination in the word. Oye nabbi nti nabbi ni wabanga ali mu kusomesa aba ali mu kulagula so si kusiya kuzibizako liiso. Era nabbi lwaki yandibadde azibiriza amaaso kubanga si mutendeke bw'aba nabbi mutuufu oba ng'aliko amaanyi amalala. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya internet
internet. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne teknologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yosh Tech Services, empowered by innovation. Okay, atubaniriza mwenna abali ku mukutu guno gwa UNIQE Media, atubeebaza tukubuuzaako osiibye otya, wasuza otya, okusinziira ku time gy'olabirako video eno. Mwenna abagirabira emitala w'amayanja, tubeebaliza ddala okubanga kaddatako okateekako n'oba nga ate olaba omukutu guno ogwa UNIQE Media. Samike gemanya gange Selima Roland ku kamera yabeerako okulaba nga ate buli kimu kitambula nga we kirina okutambula. Tera nnyo bagamba olaba ebigenzo obubi mu saawundi oba kamera Roland, n'obulungi byonna Roland. So weba bigenzo bite muyombesa nze mubeere nnyo ku Roland. Kale olunaku olwaleero tuli side ze Namugongo ku buweereza babuyita Shiro Ministries. Tulina omusajja wa Katonda atugenda kubanga ate tubaako ebintu bye twogera bye tuyigiriza. Alina obubaka bwe yafuna okuva ew'Omukama Katonda bwe yamutikka okubeera nga ate ategeeza eggwanga lino. Naye kasooke ababuuzeeko yeyanjule, then tubeere nga ate tukunnyonnyola puroguramu egenda kutambula etyo olunaku lwaleero. Musumba, So, Mukama yeebazibwe. amina so. Nga nsanyusa okukusanga. Nange bwentyo. Buliza ku bantu baffe aba UNIQE Media Abatulaba era abatuwuliriza mu ngeri zonna, ku mikutu gyonna. Nsanyuse nange okubalaba. Nze Dr. Bikolwa Moses Michael, omutebe wa Kristo eri ekkanisa, era Mukama gwasimbye mu ofiisi ya nabbi eri amawanga. Nze president wa Shiro Ministries Namugongo, era obuweereza obulina amakanisa mangi mu ggwanga lino. Nina omukyala n'abaana. Omukyala yennyini okwongerangako nga mukazi. Nsiga nti ate yagira ekintu n'akifuula ensi yayonooneka. So naye twebaza Mukama nti abantu gye muli, ne twebaza Katonda olw'obuweereza buno kubanga ntegedde nti bulina etofaali eritandise okussa ku mulimu gwa Mukama waffe. So mbagaliza okuyiga okulungi omwe naffe. Kale Musuma, nga tunaba kutandika, njagala osooka ongirewo kano ebirabo 5. Obuvunaanyizibwa buli ki buli omu tetunnagendamu, kubanga ngenda olumu n'embiraba abasumba nosanga oli agamba ate musumba ate kati yafuuse, nookera ku makya nga yafuuse kino, olagala nga yafuuse kino. Ebitiibwa nga bikyukakyuka buli kadde. Briefly tokigenda munye ebibala bino ebirabo offices zino, what are the responsibilities? Kakati Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abefeso essuula ey'okuna nti Yesu Kristo yalinnya mu ggulu n'anyaga okunyaga n'amala n'awa. Naye ekibuuzo ekyo nnyini ekyo bw'osoma olunyiriri oluli Matthew essuula ya 20 n'okuva ku olunyiriri 2 kukirira wansi awo waliwo omukyala. Bayibuli gamba omukyala maama w'abaana ba Zebede yasabira abaana be nga baga nti Mukama waffe nsaba bw'otuuka mu bwakabaka bwo ono abaana bange omu atula ku ddyo omulala ku kkono. Yesu n'amuddamu n'agamba nti omukazi
ekintu kyemusabye nga kizibu. Ekintu kyosabye nga kizibu. N'abuuza ekibuuzo kitambamu, onaasobola okunywera ku kikompe nze kwe nanywera? Akati tunaasobola. Akati oke, obanga munaayinza okinywerako ekikompe mujja kukinywerako, naye ekyokufuula abaana bano omu ku ddyo oba ku kkono, ekyo si kyange, wabula kyabali abaateekerateekerwa okuva ku luberyeberye. Kaakati omuyinza w'ebintu byonna ye nannyini kugaba offices ezo. Yazigaba okuva mu ntandikwa, si byakwegwanyiza. Kino nange nandiyagadde nandibaddeko apooso, nange nandibaddeko pasita, newankubadde nga babyegwanyiza, naye Yesu abuuza ekibuuzo ekikyogerwa kizibu. Okwegwanyiza kizibu kyoba weeteeseemu. Era n'agamba nti obanga onoonywe ku kikompe nywa. Kati kitegeeza butegeeza nti omuntu asobola okwegwanyiza office, apooso, nabbi, pasita, omubulizi, omusomesa. Naye bwegwanyiza oba egwanyiza ekiri kizibu, ekyo Yesu akuwoningirawo. Ekyokubiri, oba ojja kunywa ekikompe ekya kubanga buli office gy'owulidde eyo, apooso, nabbi, omubulizi, pasita ne tica, buli omu alina omutango gw'asasula, gw'alina okusasula olwa offices. Era buli akyegwanyiza yenna automatically oyambala ekikompe okinywa. Naye ekyokukifuuka tokifuuka ate, kubanga kyo kyateekebwateekebwa kuva. Kati abantu bangi beeyise tayito zonna, naye nga mu maaso ga Mukama tebali kibeera, tebali kiri, era tebakibeera. Obuvunaanyizibwa. Omutume abasinga obungi tukozesa bino bitaano, ekikonde kino ekisajja okirabye? Omutume omulabye? Mutume mulabye, yafuga, yagira bino, ye gavana, agavaninga byonna bino. Kati abatume, the true apostle, omusanga nga olumu alagula, yadde nga si nabbi, olumu n'aba nga abuulira enjiri, yadde singa evangelist, olumu n'asumba, kubanga era apooso ye musumba wa bonna, wabano. So ye gavana, ye leader, ye omutume. Yes. Then nabbi yalengera n'alabula n'alungamya. Ye nabbi, era nabbi omutuufu ye ayogera okusomesa. Ketegereza bulungi, nabbi omutuufu ye musomesa asomesa ebuziba obw'ekigambo kya Katonda. Ye nabbi omutuufu. So si anajja ku Sande ejja ngenda balagula obulimba. Waliwo bemmanya balina saavisi z'okulagula bulimba. Ate bengambye tutereze Tereza, kubanga Omwoyo Omutukuvu ye mwoyo w'obunabbi, era oyo yamanya kyaba agenda okukola on that day. Kitegedde? So sinze mu programming tomutegeerera. Omwoyo Omutukuvu yasigaza ekkanisa, katwagimujjako etujeewa kati twajeewa ensonga kati enkyange ndabalagula enkyange olugulubulere ekya saavisi yakulagula mukeereeko. Nabbi alina kujja nga azze kusomesa the insightful word of God. Yasomesa ekigambo the deep revelation, illumination in the word. Oye nabbi
nti nabbi ne wabanga ali mu kusomesa aba ali mu kulagula so si kusiya kuzibizako liiso era nabbi lwaki yandibadde azibiriza amaaso kubanga si mutendeke bw'aba nabbi mutuufu oba ng'aliko amaanyi amalala ndine nabbi omutuufu alina kulagula ng'alifako kubanga kyogamba abuulira enjiri wozibirize abazibiriza amaaso eira bibiri mufere tomanyi oba oliko maanyi amalala malaba bazibiriza zirabadde nali mmanyi yegundi gye bayitamu olagula ate eno mpewo yanabuzaana gundi nti ekwata bukwasi nogira omuyi wa Katonda abeera walwa peace is gentle wabanga muyayogera naye tulinawe bannabbi agati abasigadde ayogera with the ease. Yes. nga bwe nsomesa nga bwe nsumba nga bwe mbuulira enjiri with the ease ne nabbi alagule with the ease so nabbi sabazibiriza amaaso kakati ebisigaddewo bingi okupoza tuli kusobola mu nsonga eyo naye nabbi aleese insightful word. Yes kagamba era kubaga nti asonga si kusonga mu bukyamu kyokka naye okusongera wali amazima kino kyekituufu ye nabbi okegende kati then noozaako omubuulizi oyo ye mukuŋŋaanya mujje eri Yesu mujje bagamba kitiya Yesu atambuza then pastor ye custodian ye mukadde w'ekkanisa omukulu owe ekkanisa local church custodian wa actually pastor omutuufu ne bw'aba awulidde nga nabbi ayogera kati alinga abeerawo okukubiriza okujjukiza gwe Yesu akugamba bw'ati mukama akugamba bw'ati nabbi agamba oli kino kyoli oyo motivating oyo ye pastor atunga awayulise okumotivating otuukirize kyeba ojjukira bapetero bano bapetero limunga batonga obutimba ebyenja biyuziza akatimba kati atunga azeewu awayulise wayinoonye akuzaawo pastor abudabuda pastor kati twabitabula kakati nolyoka ofuna teacher musomesa oyo teacher yandibadde office esinga obukulu teacher ye office yandisinze obukulu office ya teacher Yesu Kristo tukula Yesu yeka Yesu nabbi kituufu banadda Yesu nabbi Yesu apostle Yesu evangelist Yesu mukozi wa magero Yesu byonna bimanyi byonna biri muye mu Yesu buli kimu naye Bayibuli egamba etya ewunzika egamba nabbi teacher era the greatest teacher on earth ye Yesu. Era Yesu yagamba mugende mbulire obutonde bwonna enjiri bonna bamala okukkiriza wano gwalaka guno mubafuule abayigirizwa kyekyo mubasomese kubanga okufuula kiva mu kusomesa n'otegeera n'okyuka exactly era kyova olaba ndi omu ku bantu abalowooza bwenti bwetuti lumu gwe nange n'omulala atulaba wagenda mu baby class nga tomanyi naye after okuyita mu stages of education wafuuka ekintu olwa information gyewafuna mu those stages nursery primary secondary university leero bakuyita doctor engineer lawyer administrator and any other lwaki bakuyita ebintu ebyo kubanga information gyewafuna yakufuula omuntu omulala now
ekanisa bwe mba nagiyingira nga simanyi kubeera tulokata tumanyi singa ngwa mu mikono gy'okusomesebwa nga Yesu bwanjagaza nti n'obusomesa bwe mba mpiseemu bulina okunfuula omuntu omulala. Naye lwaki ab'omu kkanisa tetufuuka? Kubanga tetusomesebwa. Tuli ku level egamba twala I receive n'obuuka, era abantu mu kkanisa babuuse lwakubanga tebamenyeka bumenyezi kunoonya visa. Visa gundi kyogamba omutambuliki afuna visa bamala mulagula anti kyekyantabula nange ogenda kuwasa oli ayina abakyala abana 8 ani yabulagula tewali. kakati tuvudde ku mulamwa, tuli mu byaffe. tuli mu byaffe. Yesu omulamu agamba musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda. Ebirala biri bongerwa. Bino abakyala visa, motoka, amayumba, byonna Yesu amanyi nti abituyeetaaga. Ekigambo need, you need, not gwe olowooza nti teeka olina okuba nabyo. Ye aleeta ebyetaagisa. Nteeka bw'olaba nti bwe nsimbula emmotoka eba yeetaaga amafuta. Kati nze nnyiniyo ngiwa amafuta, nze agivuga. Kati Yesu bw'akutwala mu kintu kyonna alaba obwetaavu bwetaagisa gwe okutuukiriza kiri, okutuukiriza kyakwagaza. Kyakwagaza ye point. Ye point y'ensonga. Yesu alina kyakwagaza. Question is kati amaliriza ng'akuwadde ebyetaagisa z'emmotoka gw'okubeera. Olaba omuntu bw'abeera mu kintu Katonda kyamwagaza nga Adamu bwe baamutonda baamussa mu lusuku Aden. Bible gamba nti he was planted in the east of the garden of Eden. Bwe yabinga mwali mu lusuku mwe baamussa ali mu kifo kye. Adamu teyasaba mukyala. Bayibuli yegamba etya? Egamba Katonda n'alaba. Katonda yalaba. Katonda alaba bulabi. What you need. Ng'oli mu lusuku lwo. Affe tumusaba. Anti okusaba tusaba oyinza oli alaba ayinza kati okusaba kukyamu si kukyamu, kubanga era okusaba kitegeeza okwogera ne Katonda. Naye Adamu yayogeranga ne Katonda. Yes. Yalinga asaba yasabanga ki? Yalinga amuwa ripooti ebikwatagana ne olusuku ebikwatagana ku buvunaanyizibwa obwamuweebwa. Bwe ntandika okugenda Mukama n'ebikwatagana nekyayantuma nekyaŋŋamba n'omulimu guyampa nga njogera naye amaliriza ne mwene andowoozezaako ku bye neetaaga. Kiringa nga wonaabeera ewaka nga weeyisa bulungi toleekaanya bazadde. Omuzadde yeekanga akulowoozezzaako oba oli awo nga gguliddeyo akantu. Bwekiri kati nkufunye. Kati ekyawandiikibwa Matayo, Yesu kyayogera mu Matayo essula y'omukaaga olunyiriri lwa 3 abasoma 3:29. Kati temweraliikiranga lwa bintu kulya kunywa wange n'ensi yonna ebyetaaga. Ate mwe kitaffe ali mugulu amanyi nnyo nti oyo mubyetaaga. Amanyi nga gwe bw'omanyi nti omwana yetaaga fees, emmere, okimanyi. Kati teweetaaga ne mwana kukera kumakya kusiita bigere alage nti yeetaaga okulya emmere. Omuzadde yamanya nti omwana ono yeetaaga amata, ejjini n'ebisigaddewo. Kaakati ffe twava mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Katonda atulowoozeeko kitaffe nannyini lusuku ne tuva mu lusuku ne tuyingira okunoonya biri. Yesu kyagamba musooke munoonye kino biri, munoonye nze kyembagamba kyembaagaza. Gwe kikoleko olabe ogenda kumaliriza nga buli kiweetanga kyonna kino kiri. Lwaki abantu bonna badala mu kanisa? Kubanga tetuli mu nnimiro zaffe,
tetuli mu kuyitibwa kwaffe, tetuli omukama kyatwagaza. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya, tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 519 715 oba 0787 996 67. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, I think ekyo kinyonyodde bulungi apooso. Amazima gali nti okwetereza olina sooka tegeera. Waliwo abadde bakola ebintu ebimu, for example ekyo ekyokuzibiriza. Sirina prophet gwe nali ndabya alina kyayogera nga tazibiriza. Atuwa olunyiriri. Luliddawa. Twetereze abantu abagamba mwe mutukuvu abaamusse. Ate mwe mutukuvu musambwa. Si musambwa. Omutukuvu wabeera obeerawo peace and joy. Then namwe adde bakola program ezo smart tate mwezi oguse simanya Sunday esembayo mwezi simanya tugenda kulagula. Osa tugambe ago magezi go moyo mutukuvu tebamutegeerera. Kale kakati apooso ozoowa obubaka bungi. Zijukira wako n'obubaka bwa covid awo aba njogera yennaku zino abakuyisaamu eggaali tebabutegeera covid yamala kutuuka tulyoka tujjule nga omusajja ebintu yabyogerako. Obubaka tubale twogeramu off camera obukwatagana ne destiny. Mu Luganda kinnemye simanyi bakyogera mu Luganda. Ebantuuko destiny gy'olaga. Njagala tubutegeeza abantu bano tutegeere, because olumu tutuuka kufa ne tuva mu nsi ne tutegedde destiny yaffe. Olumu ne tukola byabalala naye ng'ekyaffe tukoze eki tetukikoze. So njagala onnyonnyola abantu bano obubaka obwo. Bw'oyogedde n'onzijukiza abayivu bagamba mbu ekifo ekisinga obugagga ku nsi ntaana bagita ki? Limbo. Limbo. Limbo? Limbe balimbo. Webaziika. Yes. Naye ebijja kwa limbo ekigambo limbo oba ebijja etuziika, but awali abafu awo mbu kyekifo ekisinga obugagga ku nsi. Gwe ndowooza nti awali amafuta, awali ekirombe kya gold, wewali obugagga. Ekisinga obugagga ku nsi abasajja bakitegedde ndi erimbo. Lwaki baligala limbo? Kubanga buli muntu yenna avudde mu nsi nga tatuukiriza Mukama kyeyamuyitira kukola aba agenze nakyo nga teyeezudde n'okweza tebeezuula. Kati ekyo kyetuyita ebirooto abamu, kyeyita okwolesebwa abamu, naye ffe tugenda kozesa Bayibuli nga ensibuko y'amagezi
era bayibuli eno bwentandikira mu Genesis nja kugera ku Genesis chapter 3 essula eyokusatu ekitabo kya Genesis ole 14 15 agenda maaso awo omuntu amaze okwonoona jukira tukugambye nti omuntu baamukola ne bamussa mu lusuku. Katonda atulaga nti omuntu yenna ayina kubeera mu lusuku lwe, ate si mu lusuku wonna naye mu kifo kuba bayibuli eri very specific in the east of the garden of Eden. Not everywhere, but kitegeeza nti omuntu yenna alina ekifo mu lusuku lwa Katonda mw'olina okubeera. Now omuntu ekyo kyekiruma Setaani nno by the way. Ekiruma Setaani to the nerve ye muntu okubeera mu kuyitibwa kwe kimulumira ddala. Era zino embuuzi zaffe nga bwoganya enjogera ya bulijjo gweyambadde enkoofiira, enkoofiira ekuba emizimu eyo mboozi. Naguze eggaali nekuba Setaani alumwa. Setaani alumwa kubanga oguze emmotoka nayingizawo eggaali eyo mboozi. Tuba mu byaffe. Setaani talumwako kubanga tuba mu palapase waguze eggaali kubanga inene kesi ne factories ezikola emmotoka zani za mukama oba zani bazabasamize. Kakati gwe kyogerako ne Setaani kuba nti alumwa olwokubanga nayambadde sikaati nafulumye eyo esemuli nawasiza omukazi omweru ne Setaani ate Setaani waawa naleese omuzungu. Ekiruma Setaani ye muntu yenna abeera mu kuyitibwa kwe okuva oluberyeberye. Ekyo kikyaluma Setaani nakati ne leero. tayagalira ddala muntu abeera mu kuyitibwa kwe. Omuwandiisi wa Zabbuli wawandiikira mu Zabbuli ya 8 omulokuna nga Bayibuli egamba nti omuntu kyeki okumulowoozaako kubanga yabukola okulaba katono okwenkanankana ne Katonda. Ekigambo ekyo omuntu okubanga ayagala kwenkana muki mu buyinza. Omuntu alina obuyinza aba ali mu nnimiro ye mu lusuku. Now ekyo kyekyaluma Setaani namubuzaabuza kubanga Setaani bw'atakugjawo ekifuba waakiri akubuzaabuza kaningire n'akujja mu kifo n'akujja ku muntu n'opaala. Ekimuluma ki magenda go busikaabu gy'olaga kibaakuyitira. Now ekyo nno era Katonda akyogera mu Genesis chapter 3 kyembadde kulaga nti n'omuntu bwayonoona ebigabo bya Katonda bigambe biti gwe omusota omusota okolimiddwa naye kino kino ezadde ly'omukazi ligenda kukubetentanga omutwe. Owulira ekigambo ekyo? Omutwe yendowooza wano omutwe. Ebigambo byonna byonna lwakuba nti Bayibuli kati ogenda mwaliza ojjuka ne Yesu ng'agenze ku musalaba. Bayibuli egamba etya? Baamutwala mu kifo ky'akawanga. Akawanga kaliridawa omutwe. Ne Yesu agenda Gologoosa, agenda kukomerera omutwe. Now ezadde ly'omukazi Yesu Kristo yakulebe ku front nga muzzukulu wa Dawudi. Katugenda naba tugeze mu maaso ekyo kumanya nti ate baali bategeeza Dawudi. But anyhow Yesu Kristo nga muzzukulu wa Dawudi yakulembedde ezadde ly'omukazi linaakubetentanga omutwe gatakona kino
naawe omwana w'omukazi omusota gunaakubojjanga ekisinziiro. There are two things now, omutwe n'ekisinziiro. Ekitegeeza omutwe n'ekisinziiro beba direct opponents, they oppose one another. Ekisinziiro kiwakanya omutwe. Ekisinziiro ge magenda go, kwe kuyitibwako ekisinziiro, ye pulaani ya Mukama. Mwakiyise ki? Gy'olaga destiny, entuuko zo ze zirina obuyinza n'amaanyi okubetenta endowooza y'omusota. Omuntu yekka ayingidde mu magenda ge yekka yafuna obuyinza okubetenta Setaani, okubetenta omutwe, endowooza ya Setaani. Ebisigaddewo mboozi. Okitegedde ekyo? Naawe tutambudde kati Katonda agenda ademonstrating ekintu kino mu ngeri ez'enjawulo. Yesu azuukidde. Bwe yazuukira bw'ati, ono yalaba gadena yaani Katonda mwene teyafaayo, ng'ate Yesu yali azze mu lusuku. Butegeeza nti Yesu yava mu ntaana, ekifo kyasookeramu okutuukiramu lusuku. Yasookera mu lusuku ng'agamba nti mpangudde nkomezaawo omuntu mu lusuku. Ekyattisa Yesu Kristo si bira byolowoozaako byonna, wabula okomyawo omuntu mu lusuku. Kyekyamutisa. Ekyattisa Yesu Kristo kukomyawo omuntu mu lusuku. Ate ffe kyetuvaako ne tugamba nti Yesu yajja atuze mu ggulu. Teyajja tuzzayo mu ggulu. Nedda. Omanyi kati gwe bw'onsomera Bayibuli soma okubikkulirwa. Okubikkulirwa kye ttaano, Revelation. Mu Luzungu. Revelation. Tusome Revelation. Naawe na Bayibuli tusome. Revelation chapter 5. Osome verse 8. Teyajja kututwala mu ggulu. So lungi lulu mu Bayibuli. Revelation chapter 5. Kuba kati climax y'ensonga ya Yesu yino. Chapter 5 verse 8, 9, 10. 8, 9, 10. And when he had taken the book, the four beasts and four tubavunulire byakwata omuzingo ebiramu ebina and 24 elders fell down na ba 24 abakadde ne bagwa wansi, having every one of them harps and golden veils nga balina ebibya bijjudde full of odors okusaba, which are the prayers of saints. Yes. 9. And they sang a new song, bayimba oluyimba nga bagamba, thou art worthy to take the book yegwa asaanidde okugjayo omuzingo and to open the seals n'okuggyako busiiru, for thou wast slain and kubanga wattibwa, oluzungu lugamba slain, and hast redeemed us to God by the blood. And you redeemed us, watununula na musaayi gwo, thine blood, out of every kindred and tongue and okutujja mu luli people lwonna and mu ligundi yonna. Soma olw'omwenda olw'ekkumi. And hast made us unto our God kings okutufuula and ffe priests. bakabaka and priests priests and priests and we shall reign on the earth.
obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 6 367 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Yesu yattibwa atugula okutujja mu buli ggwanga buli gundi buli tribe zonna atuleete ffe okutufuula bakabaka ffe bakabaka bayibuli beegerako. Bayibuli egamba nti Yesu Kristo ye kabaka w'abakabaka. Ife bakabaka be baffe si bano abasigaddewo bali bubali si be bano. Yesu kabaka w'abakabaka baffe. Ffe yanunula. Yes. Yatujjayo tugula atufuule ffe bakabaka ffe era bakabona. Yes. Kati bali abasigaddewo bonna ababuganda abasoga abetooro n'abasigaddewo bonna bakabaka mu bwakabaka obulala si buno. Bakabaka mu bwakabaka obw'emisota. Obwakabaka buli misota buli gundi bakabaka bitwa misota bemba misota semenye obwakabaka bulala. Nange ekintu ekyo ekyomusota kakati obwakabaka buli obulala Yesu Kristo yayogerako. Akati nkufuna neewuunya n'okwewuunya abalokole. Oso nkufuna okitegere bulungi era kyonva neewuunya n'okwewuunya abalokole ng'olwaleero okyasobola okugenda nti ogenda kuwasa n'ogenda n'ogula certificate za Buganda ez'abasoga ezagondi ne bakuwa certificate ndi gondi emenge kuwasa. Yes. Okyabeewuunya owagira ki ekyo? No. Ate nene ate kati ennono mu bwakabaka obulala. Olwedde olina ennono gy'olimu, olina culture gy'olimu. Ate kati nnono luziribwa. Nkufuna. Kaakati Yesu Kristo ye kabaka waffe, ffe bakabaka. Naye ekigambo kye kitwogerako kikiro nti yakikola ekyo that we may reign, tufuge ku nsi. Yesu yattibwa ffe nze naawe tufuge wano ku nsi. Kakati bino eby'eggulu twabijjawa. Twajja ku nsi nga tuzze Katonda atuwadde license okumufugirako ensi. Olubibire esula n'olunyi 26 tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe omuntu oyo afugenga byonna ebyokunsi ennyanja afugira ebyokunsi. Pulaani ya Mukama etonze omuntu okuva olubereberye nti omuntu afuge ku nsi kuno ku lwa Mukama amuyambako.
ye ambassador, ye manager. Manager. Kati bw'omala okukola obulungi okaddiwa no bw'okaddiwa awo ng'obadde okaddiwiddewa okaddiyira mu mirimu gino mu lusuku egya Katonda gye yagamba okukola. Bw'okaddiwa okooye akukima akuzzeeyo gye wava ekikuza kitegedde kukaddiwa. Kyova olaba nti eddiini ziri zemba amaze emirimu gye egiriwa egy'okunsi ng'omaze ogikola. Bannange ng'emirimu ogikoze. So ekitujja wano ku nsi kukaddiwa ne tuddayo gye naye nga primary objective ekyattisa Yesu Kristo kutuzza mu Eden. Simanyi oba mubitegeera nga nze bannange abalala. Yesu Kristo teyafa tugende mu ggulu kyokka. Yafa tufuge. Ekyogenda mu ggulu kiri secondary. Ekisookerera ku muli muntu yenna. Osobola okutabula bajja kuyomba bakole batya lwakuba tebanakutegeera naye bajja kutegeera bajja banya sokole. Era kankubuulire mulokole gwandaba na buli bulira andaba. Omuntu yenna nga toyingidde mu magenda go, toyingidde mu pulaani ya Mukama, tokoze nga Mukama kyeyakuyitira ku nsi, teri ggulu. Tosuubira ggulu. Yadde nga toyenze, yadde nga tobbye, yadde nga tokoze ekibi byonna tumanyi. Ekibi kyonna kino kyonna tukyogerako kyonna. Wadde tosse. We condemn every sin. Naye ekyo tekimala. Era emboozi enyumiza bulijjo egamba era kasita abadde mulokole bannange kaseera agenze mu ggulu afudde nga yayatula obulokozi. Eyo mboozi. Mukama. Eyo mboozi. Ekitu okwatula obwatuzi obulokozi tekimala. Ojja kunnyamba osome Matayo 25. Naye ubundi ojja tutwala Bayibuli buli kitwogerako ng'obikola Bayibuli. Naye bw'osoma Matayo 25 ku 14 n'ogenda paka n'ogenda. Bayibuli eyogera ku Master yani Yesu Kristo eyadde talanta. Kwegamba Yesu yakola ebintu byonna tulage ekigendererwa ki. Yadde talanta mbu omu n'amuwa 5. Eyo klasi y'abantu muffe kubanga buli muntu yenna yatondebwa n'aweebwa emmeeme ez'enjawulo, mmeeme soul za njawulo. Kati emmeeme ez'enjawulo ezo zirina zizitowa ebintu bya njawulo. Kati Katonda agenda okusiza ku mmeeme gye yasindika. Amanyi kyesobola. Kati ezimu aziwa talanta nga nyingi, aziwa ebyokukola bingi. Endala n'aziwa 2 okusinziira ku endala n'agiwa 1. Teri gwataawa. Buli omu yafuna. Naye Bayibuli egamba bwete owe5 yasuubuza, owe2 n'asuubuza, owe1 n'akweka Nyirwa 25. Olwalubabiri tugamba nti Mukama wange natya. Kati ekyati ekireetera abantu obutasuubuzaamu mu Mukama kye yabagamba nti ne Mukama ne bwatwesibako yadde number 1 tulokose. Mu kuloka nzize mu basimbi wato mu lusuku ndunoonye nduzuule ndutegeere. Bwetugedekoka nga ntandika omukyala obaana ennyumba visa mulimu ekindokosa. Mukama nkomezaawo mu the original position ntandika okumanya Mukama anjagaza ki. Ntandikiraawo bagale musooke munoonye. Kati ntandika okunoonya Mukama kati nzize taata kati kiki ndiki wano nkole ntya wane. So obuzibu bwaffe bwe tulokoka tuzze mu position
Mukama tutegeeze kikyatwagaza nawe tutuukamu aye tulunkanira birala enjiri ebuulirwayo ndala kati omulimu gwonna ogusinga obunene guli ku njiri eri mu kanisa era yemu abagitubuulira kakati enjiri era kankubuulire bw'abuulira enjiri gwe asise bangi obayingiza mu geyeena era omusango gwe munene nnyo okusinga nagabana omuliro gw'oyo munene nnyo afudde abalala abageyeena emirundi ebiri kuba yasinza obbuza ate kakati obuwulidde kye balina kukola omuntu alokose ng'otandika kumulaga bw'olokoka olokose oli omubuulizi agenze n'avuba aleese ekimuleetesa wano mu kkanisa aze kuwa abatume bannabbi bagundi omulimu ogw'okutendeka to equip Abefeso kyagamba okwekwipinga bakule mu sitaki ya Kristo okumanya kibayisabazira okubeera okiraba kati ate gwe nogateka abakyala ennyumba Amerika tiranya gundi twala ebiki nina okumanya kike bayibuli eno kyembadde mbaga Matayo 25 ono yati bali ababiri abazaazaamu bayibuli egamba nti Yesu mukama master n'abagamba nti well done my good and faithful servant ebyo well done my good and faithful servant abazaaza mu talenti kati ife ab'omu kkanisa olwaleero buli kyezo mu bayibuli nga kyegwanyiza kyokka ekyo kyange ekigambo well done my good and faithful servant kyogerwa ng'otutuse ku geeti y'eggulu eri abo bokka abalina ebibala abazaazaamu okusinziira ku ability Mukama gye yabassaamu okusinziira ku kuyitibwa kwabwe okusinziira ku Mukama kyabayita bwe bakola bulungi okukola bulungi kiki mu area zonna byabufuzi byabusuubuzi wafuga bulungi wali administrator mulungi kubanga some of us administrators others are politicians wachekera kati ntiniwe omuntu kati kotinge president wa Uganda naba president kabala lonna njogere kwa Uganda njuga Luganda kitegeeza ne president kajuga mu Luganda ntine president Museveni n'abalala Katonda amubala kubwa president bwo bwena kukwasa okoze otya bw'oba okoze bulungi waliwo ebibala mu bwa president kubanga afuga ku lwa Mukama office ya president ya Mukama Mukama agimukwasa amufugireko bw'aba akoze bulungi obwa president ate nga yafuna ekifo ekisooka kiri ekyokumukubyamu mu lusuku okola kya okulokoka nti Museveni president Museveni nalokoka bwe mba ndokose nakuwaki kufuga ggwanga okoze bulungi olifuza bulungi bakubala kituufu kati ekiddako kati okoze bulungi oba president eggwanga lyange abantu bange genda agamba well done my good and faithful servant ng'okoze bulungi mwekyo bwa president mbwa MP mu bagundi mu busomesa ng'okoze bulungi kati buli mukina agenda mu maaso ga Mukama naye atuuka mu maaso ga Mukama ye yekka eyakkiriza okulokoka atalokukangako tosala bayibuli egamba omusango gwamusinga dda oyo talinawo talina yadde kubuuza talinda ng'oyitangawo buyisi era togamba nti ndimubuuza lwaki wakola embidde gwe tolindawo wotandikira atalokukangako otuviiranga buviisi ayitawo buyisi
betwogerako abagenda ku accountability be bakomawo mu lusuku olw'okulokoka. abatannalokoka olusuku tebaluliimu bali bwiru wa lusuku. Nkufuna kaakati ono owa talanta emu munafu ono yatereka agambye natya kituufu kati ye teyazaaza fiya okutya okukyokola ki nti abantu ffena abasinga obungi mu nsi muno tutya okutandika, tutya okuyingira, tutya to launch into the unknown. Tutya bwe ntunuulira gundi byakoze neweebalamu sajja si naye nga temukama kyakugamba okukola nanga natya kati that one natya fiya ekiddako era nze natya namwogerako n'omusango mulala nze nkimanyi ng'okungula gyetasigira amanyidde n'amalira kati nze era kyenakola talanta giwampa nengiziika. Abantu bonna bali mu nsi baziika talanta zaabwe. Buli ali waali naawe wandibanga oli wano nga ndi mu birala nnyo ng'eyange enzi ebikuwa soft life nga byendimu kubanga ekikompe ogano wembanga ayagala era nawalaga nawulira mukama nga ngamba abakiko ekyo nabo bali bangi nnyo naye nakanda ebyo sijja biyingiramu tebinkwatako yatya n'atereka talent n'abasinga tuli awo kati bwewatya okutandikako bwewatya okiyingiramu bwewatya omutango bwewatya ebivumo bwewatya okuvumibwa bwewatya n'otakola watereka talent obusobozi bwo n'obutereka ekigambo kya master mukwate nawe yayogerawo eyogera wali yatugambye werodani you wicked and useless servant. Master wagamba useless wicked useless and wicked servant. Ono gwagala ebigambo bino ono si mubbi siragala genda obbe okubba ekyo kyawedde dda twavuddeyo tulimu edeni edeni munda mwe tuli kakati gwe wanywedde omwenge abakakyala wasiyaze ebiveeko ebyawedde eyo twavuddeyo naye ndi wano omuntu ayingidde mu lusuku Eden ekigambo bagambye useless wicked servant naga nekyali namwe kimugyeko mangu kubanga God doesn't waste resources abikujjako abantu tebigenda naye okusira muliro tebigenda mu muliro byo abikujjako tebigenda n'ogenda wekka egenda wekka eri nawe mujjeko mangu emaali yaffe tugikujjako mu bwangu ekigambo ekyo mujjeeko nakiwunzika mumutwale mangu bani balagira bamalayika mumutwale mangu mu kifo kiri ejjudde enzikiza n'okulumwa obugigi kiwe erinnya gwe owuliddeyo ebirala byonna nti bamutudde lwa butamiivu kati ffe tubijjawa butategera bayibuli yino era nze bwe mpuliriza nga abantu banyumya emboozi nagenze mu ggulu mukama yandaze eggulu nagenze kulaba ng'abantu bayingira bangi ng'amazzi nga kiira nga bayingira mu geyeena ng'abasayide eno omu naye sayide eno ayitawo omu ne mulinda esaawa ne nziyitawo nga nnya nijjayo omu bannange kiki ekitwala abantu mu geyeena ng'ate levo ziwulidde ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya UNIQE Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.